Wano mu distrikiti ya Amuru we wali abakyala batawena abeyambulira Minisita Daudi Migereko n'omugenzi General Ronda Nyakayirima ku nsonga z'ebyettaka. Wano Dr. Besigye atuuseeyo n'abasuubiza nga bw'agenda okugonjoola ensonga z'ettaka ze batubiddemu. National Forest Authority coming to take us away from our land, so we are now crying for help. This is a matter that we have been sufficiently informed about, and we know that it's deliberate land grabbing scheme. He lost his hand as a result of this land grabbing. I'm called up here, Felix Tabia. I happened to get in an accident from a land grab where 86 people were injured who are reported. There was a railway service from Mombasa. You could come by train up to Pakwach or up to Kasese. All that collapsed. Ku kyalo Bibia okulinaana ensalo ya Uganda ne South Sudan, Dr. Besigye akozeyo kakuyege n'akubagiza enju emu ku kyalo okwafa abantu abalumbibwa enjovu ezaatoloka okuva e South Sudan ne zitta abantu 3. Besigye abakubagiza n'emitwalo 2. Well, there is a serious problem in this whole area of elephants that cross from Sudan. So that was a grave of one of the people who was killed recently. But I'm told there's also another man who was killed. Besigye atuuseeko ku kifo ekitibwa Eregu Nimule ku nsalo ya Uganda ne South Sudan, eno nayo ne bamusindira ennaku gye balina. Tetumwagala olwaleero nina ne kaadi nga mmeka wenzibalaga wano abantu abadde bazinda zizizi ziwera 10 na mmeka mbatwala ndi chairman nga bagamba nti affe tubikoye kulwembeera tuli bakoowu twave Sudani tuli bakoowu wano twagala musajja wafukiza Besigye waba atuuse atukolera akatale nze ntorose ku kitanda ninzija naenda omusajja wange mwagala nnyo nga bw'okiwulira. Wano Eregu ku nsalo ya Uganda ne South Sudan, Dr. Besigye wasinzire n'asasira bannayuganda abatulugunyizibwa e South Sudan nga bakakkalabya emirimu gyabwe. Our people have suffered tremendously in southern Sudan without being given the respect and security that we were. Besigye oluvudde mu Acholi ayingidde district ya Jumani ne Moyo. Jingo Francis, NTV.